naye bano abakazi b'ekibiina ndabanga abambala omukuulu. Kubanze bwe ssente zenteekayo tebandibadde ng'ate bammanja kati. Ndaba okummanja kuli kumu. Ssente zembawa ze batanootinga. Nja kufuna obudde neeyitireyo ate nja kukakkana nze mbabaza omukuulu. Nja zibalanga ezaggwayo. Baba gye bali. Omugenyi amaze n'atuuka. Atuuse. Sayinza kulaba ssebo. Kale nnyabo. Eradde ssebo. Eradde nnyabo. Muli muki eyo? Tuli. Mujebaleko. Kale nnyabo. Singa nno bulijjo mukola bwe mutyo. Ne mumala kuntegeezaako nange ne neeteekateeka bulungi. Naye buli ssaawa omugenyi n'agwanga n'ogwanga. Eyo enkyala yavaawo dda ne mugwikiriza abantu efumbidde mukene waffe ogwa. Munoonya bye munaatwogerako. Ssebo bakyalanga bulungi. Leero mukoze bulungi. Leero nno weebaze Katonda okinsanzeeko. Buno obulwadde obunnumye. Obulago bwonna nti tebukyayogera. Leero okinsanzeeko, leero obaddeko mwoyo wa Mukama. Era weesuneko. Mujebale. Kale ssebo nammwe mujebale. Kati nno temundwisa kiki nsonga ki? Anti nga bwe gambye baba kusima. Una ngambye ali serious ayagala kuntwala. Ayagala kutwala. Kati oyagala mutwala bwoti nti mbate mugende. Ssebo bitebye njagala nga biva mu kamwake. Saagala gwe obyeyogerere. Bulijjo omusajja yayogera nti nkwagala. So siggwe kumwesibako. Leka bive mu kamwake. Otyo. Ati munaye. Njagala kuno tumalirize kulesi mutwale. Otyo. Era nga njagala tumanye wandyetaaze eki. Tukole tutya. Tugenda mu kyalo babigwera wano. Kati byonna nga neetaaga bimanya kuva gy'oli. Nze baba mbadde nteesa. Tugende tubikolere mu kyalo tugule ebintu byonna nga bwe babitwala sukaali, sabbuuni. Nyabo nkikyoli mulwadde walabye omusawo yenna eyakozeeko. Ati gwa naakugambye nze ndi mulwadde. Ate bino ebitanda byebakibwako balwadde. Nze nfumuddemu buwumuzi. Buwumuzi ng'owumulira ku butanda. Ate olaba n'Abaganda bagamba okuwumula si kutuuka. Kati anti gw'olinga atuuse. Era natuuse kubanga olwedde bawange agenze kuleeta emmere n'agamba sooka owumulireko awo. Wazze otya wano era wanonye eki? Nze ndi wawa. Okuva ddi? Kubapya be baakaleeta wano sirina n'omu gwe naalabye gwe sinnakulabako. Ate naawe onyewuunyisa kubanga naawe sikumanyi gw'ovaawa. Gwaye akajja wano oli mukumbuuza navuddewa nazze nti. Naawe sikumanyi. Wayiseewo okujja wano nga sinnaba kutegeerako nti waliwo omupya yayingidde mu ddwaliro wano. Nze nanyini wa wano wonna. Bw'oba obadde tomanyi. Nze wa wano wonna. Baawange yakulira wano wonna. Baawo? Akulira lino eddwaliro lyonna. Wabula bannaaye. Dr. Ben. Nga Dr. Ben mukazi we mumanyi. Toli mukazi we. Kyogamba bono bamanyi. Nze ndi mukafudde. Kati obadde omumanyi. Mukafudde. Tonsasa gwe mukafudde eri nayo yakujja gye yakujja n'akuleeta wano weetimbe wano. Era olwedde angambye genda owummulemu ngende noonye kaaraakyo ogenda yagenze kunoonya akatogo n'angamba beera ng'oyeba basawo. Okunsanga wano. Gwe nze bampita Dr. Nakijoba. Nze nkulira abasawo bonna. Era n'oyo bbaawo fudde eri. Nze namuwa omulimu. Kati kiba kinkakatako okutegeera ani mupya yayingidde mu ddwaliro baakoze kubameka. Ekitegeeza gwe mukulu kufudde. Era yenze namuwa omulimu. Omusingo obukulu? Nze dokita ndi Dr. Nakijoba. Ekitegeeza nange ojja kunfunirayo omulimu. Enjero gy'oli mukulu nnyo kumusinga nange nfunirayo omulimu. Oyagala mulimu ki? Nze omulimo gwonna nze ngukola. Nkoko okulongoosa abasawo n'imboleza ng'engo yawe ne baba bayonjo okusiimuula buli mulimo gwonna. Buli mulimo gwonna ngukola. N'empisa ogikuba. Mukulu, ab'omukyalo b'ogamba okutwalira sabbuuni sukaali bakukoledde ki?
Naawe jjukiramu okuva mu buto bali abaakugobanga n'enkonyogo ku miyembe gyabwe kati bw'oyagala tusitule ebintu tubatwalire bo balye. Abantu b'omu kyalo tebabatwalira bintu kulya nedda. Abo ab'omu kyalo basigaleyo balinda mirambo. Linda lw'olifa ogende bakutwala ab'ekyalo ogwo gwe basigaliza okukola ogw'ebintu maama nnyabo nze akweza okuva ng'oli kajibujibu oti. Naye tubitwalira abazadde si kyalo kiramba. Ate olowooza abazadde basobola obbirya bokka. Kati Grace baba oyo agamba atya? Nati nange kye njagala agamba. Tukole tutya? Nteesezza bigaani. Kakati mmwe bwe muntunuulira bwe mundaba era kati okusinziira bye nkoze muono obiraba. Kano kolaba kajja ewange nga tekafaananika nga bba waako takawa mmere ng'akakubye konna akoogolozza. Nze nkajjayo okulaba nga naawe katunulako bwe kati osobole okukeegomba. Gwe kati bw'obalaabalamu ebyo bye nkoze kati naawe laba ekinjaamu gwe bw'oba olaba ssebo ki ekinjaamu. Ate kakati nze ala saagala bintu byakunjeregera wano. ngero omuntu azze okukyala mbadde nteesiteesi n'okukyala okw'obuvunaanyizibwa bwe kubeera. Yagenda kugula ensawo yange eya sukaali, gula ensawo y'omuceere, bokisi ya sabbuuni n'ebigenderako bwe bityo kwegamba nzije ewuwo nga nzigumidde gireete mu butongole Grace yo nzikirize mu mutwale. Sukaali kilo za sukaali kilo za binyeebwa. Naawe baabe binyeebwa tabyogeddeeko. Era bw'atandika okwogerera mu kilo era kitegeeza kilo ajja kundeetera ne kilo y'akasooli atali muse. Agambye ensawo. Wabula bannange kaakati mukulu ebintu ebyo by'oyogedde obibaliriramu ssente mmeka? 5. Kati gwe bw'oba olaba omuntu gw'otwala gw'oyagala akufumbira ewaka 5 gye gimujaamu. Wabula mujerega sikaakuba nti twadiba naye ssebo 5 tegisobola kukola. Mama nze saadiba. Kujoga kwa nnabaki. Gwokkiriza okutwalye ku 5. Grace baba wabadde ayagala tukole tutya? Kati mwana Kasolo yambuulira ng'obadde ayagala tukole tutya? Kati naawe tunuulira 5. Nina abalooni abandi obubi ab'ekibiina bammanja ssente zaabwe. Empiso yo nzibuzibu nyinza okukola mensobi kubanga nayogedde n'omwami wange nangamba nyinza okukolamu ensobi mu kifo ky'okugikuba akabino ninjikuba omutwe egyo ninjivaako ninjesanyuwa. Ate ffe olaba abakiga tukozesa amaanyi mangi mu byonna bye tuba tukola tulina amaanyi. Kati okukuba empiso nangamba kuba empiso mbanga akubo bante kubanga nkuna mu kifo ky'okuweweeta buweweesi mba ngunda bugunzi nga kuba amayembe gende. Ntegedde emirimu gy'osobola okukola. Gitegedde. Singa tunaaba tukwataganye nja kuwa omulimo. Tujja kukwatagana musawo, tujja kukwatagana mpa omulimo. Mpa omulimo. Kati ky'ogenda okukola olina okunfunirayo ky'onfunidde. Ate nga ki singa kutegedde kufunirayo ki? Tokitegedde. Kyentegeeza ogenda kunfunirayo ku kasente. Kasita ompe 5 nze nga nkufunira omulimo. 5? Nsooke nkuwe ssente ompe omulimo. Ekitegeeza Abaganda bye bagamba bituufu. Okumpa omulimo nsooka ninkuwa enguzi ninfuna omulimo. Ate kati ku nsi kuno naye wakyaliyo ebyobwereere. Ekitegeeza singa obadde musajja wali ntuteeri mu kisenge n'osooka n'onkola jigijigi n'ompa omulimo. Beera n'amagezi ndi mukazi munno. Oba toyagala mulimu ngenda kufulumya eddwaliro nkugoba ogende. Kati awo nga bw'ogambye tukwatagane. Okkiriza okumpa ssente. Nja kuwa. Omanyiza siri muntu mubi naye ky'olina okukola baawo togeza n'obimugamba Fuderi. Ate lwaki? Oyo Fuderi si muntu mwangu gambye togeza n'obimugamba era w'obimugambira omanya wano akalimu tolina. Kaba kandeme. Kaba kakulemye kuba naye yennyini yayita munzo okukafuna. Ate kati gwe bw'ona okotogera n'obimugamba biyinza obutakubeerera birungi. Ogwo nja gukola kubanga nze naakafiirwa emirimu mingi. Ogwo siikiriza ngufiirwa ate nja kugukola. Ojja kukola. Nja kufuba nnyo ngukole. Fuba ekinaakulemesa lunaaba lugambo olwo. Omanyi wano saagalawo lugambo. Nja kugukola.
kati kyogenda okukola bw'aleeta akatogo olina okumpaako nsooke ndozeeko mpulire omanyi abantu beeyo wansi gyalaze bamanyi okufumba ebimeremere ebitawooma kale naye munnaaye teweerabira kale omusawo ogira njakuwa kasenta ogira webakamu tujja kukwatagana musawo nakijjo kale tujja kukwatagana naye bbaawo tobimugamba ng'ovudde ku ekyo wano wenkolera temulowooza mbu sisasulawo ate era ssebo manya era wano wembadde njja akasente akaliisa kano akajampuniko okulaba nga katunulako nina osasulawo myezi ng'esatu nga sisasula kati era ezo ssente ze mba ntegese okutoolatoolako nsasule landiroodi wa wano kati neeri gye tusula yiiri konna keebaka kano kola n'okufuluuta kafuluuta ennyumba za landiroodi nazo tulina olina omutwala nga tuzisasudde ezo nazo ssente amanja emyezi ng'ebiri kati n'okumala tezimala ng'ogamba otya emitwalo 5 nange kino kya bugagga kyange kyembadde nkuumye kyennindiridde okulyako ngobadde ogamba otya kuba kati bwembalabala ebizibu byange wakiri obukadde obubiri kubanga bwe ntuna ne mbalabala obukadde obubiri wakiri okubikolaakolako ate nange nensigazaawo nze sisike ku kifi nze afumbizza omuwala nange nina okulaga enjawulo ku mizigo ekituufu ulesi milioni 2 zikujaamu babawo nga bwagambye simbi naye okusinziira ku nteekateeka eziriwo sente nnyingi mu ulesi nompangisiza ennyumba njiteekemu ebintu ezo na ssente kale no mbadde nteesa ngenda kufuna emitwalo 8 esha wano tukimalirize bwe tutyo vuba ku 8 yongera 6 washirikawera akakadde male ganaalizaawo ennaku nkuwa akantu komugende akati nzikiriza tewali buzibu yes baba okamwa milioni ya ssente nga bwagisabye ekyo nakyo tukimalirize katugende twetereze ojja mu buledi tugenda okukomawo tulabe nga tukikola nga tukimaliza naye nzikiriza tewali buzibu kazo zaddi katogeremu ne Grace tulabe tugenda okujja twegeyegeyemukko kaka toyina kyondekedde wadde tugenda kudda lumu obwedde mmala malusu gange ebigambo bino byonna nga byabwereere sebo mukulu wadde neekuba ekinyonyi teriimu ate nanno n'amaanyuka manyi ono omusajja ali mu kutufera bufezi nga sinamugagga najja engalo ensabwa eziti nga talina wadde ne kandeetedde nze wagenda okujja omukazi gwe mbadde mmuyolera abasajja b'ennaku zonna tebakyayina nsonyi ojja otya engalo ensi kyenkana kati nze Nazarayo kuba omuwala nze mmukuzizza nze mbadde naye ebbanga eddene AKASATTIRO Basatira